Segirinya obulwadde bwonna buvudde mu kkomera umula mirembe olwaniridde ensi yo. Segirinya naye mbabuulira basajja mu aba movement okutwaliza wamu njagala okusasira eggwanga lino lyonna okufiirwako okubanga tuviiriddwako muganda waffe mulwanyi munnaffe Muhammad Segirinya. Erinnya nze Isaac Tomusange nekyenzijukira ku muganda wange Muhammad Segirinya nti y'omu ku babaka abakozi batwede tulina abakulembeze mu myezi 3 gyokka gye yabeerawo ng'ali mu parliament yakola ebintu ebisinga ababaka bamaze emyaka 10 n'okusingawo. Yasobola okuteekawo eddwaliro, yateekawo za ambulensi, yayamba abakyala abanaku abawansi ab'obutale. So abadde mukulembeze mulungi nnyo. So olw'obukulembeze obwo ndaba tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga era kijja kubeera kizibu nnyo okuza omukulembeze alinga nga Segirinya. Naye ka tumusabire Mukama mumuze emirembe era nsasira famire ye ne constituency ya Kawempe North oba tuviiriddwako omubaka oyo bw'atyo w'enmizi era omusajja omukozi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitalo tufiiriddwa Segirinya Muhammad abadde musajja afaayo eri abantu, abadde musajja afaayo eri abalala, abadde ayagala nnyo famire ye n'abaana, abadde ayagaliza. Segirinya abadde alafubana okufuna Uganda etambulira ku demokrasiya, enfuga ey'amateeka. Segirinya abadde akola bingi ebiyamba abantu mu community nga teyeefaako yekka. Segirinya abadde n'omukwano ate musajja atobye okuva mu kuba amasimu kuba nti yali mukubi w'amasimu n'aba mu kuba amasimu neyesimba ku bwa kansala n'ava ku bwa kansala n'avuga ku bubaka bwa parliament, abadde mubaka wa parliament, abadde ennaku ezo n'okusoma nga yayongerako ng'ali ku university. Segirinya nze abadde mukwano gwange bwe badda nkyalira ng'atera okujja ne muwala we Naggirinya nga yagala nnyo abaana. N'essimu gye yasembayo okunkubira yalina omwana omulala gwatutte ku ssomero erimu n'aŋŋamba ddukayo olabe nga omwana we bamuadimitinga kuba abadde n'amasomero mangi n'enkolagana agamu nga tumwogererayo nga Segirinya alemera ku nsonga. Era kitusaze nnyo nti okuva Segirinya bwe yalondebwa ng'omubaka wa parliament tebamuwa mukisa kukiikirira abantu be ne bamukwata ate ne kkooti n'emumwa olukusa olw'okweyimirirwa wadde yabagamba nti mulwadde. Twagala okunoonyereza okumanya kiki ekyalwaza Segirinya mu ddwaliro kubanga tannaba kusibwa. Segirinya yali mulamu. Segirinya yali mulamu bwekuba kudduka ng'adduka, bwekuba kutambula ng'atambula. Segirinya yali mulamu. Twamalako ne covid yonna nga Segirinya ali mu field nga mulamu. Era kyannaku nti we yali mu kkomera tebamuwa olukusa kuba nti avaayo afuna obujjanjabi mbwangu. Ekyo no kibe kitujukiza ddala amakooti gaffe, kooti zaffe ne court martial. Omuntu abanga alajenye nti bamute agenda afuna obujjanjabi bamuleke bamute agenda afuna obujjanjabi. Kyakubiri n'okunoonyereza ddala Segirinya yeemulugunya ku ngeri yayisibwamu mu kkomera teyamuviirako obulwadde n'abawo n'ensonga ezimu ze yanokolayo. Twagala babeerewo okunoonyereza ku nsonga ezo kubanga eventually obulwadde bwe yakompoleeringa kate bumututte. Naye ng'omusajja omusiraamu twagala okwebaza Katonda nti Segirinya mbulamu bwe yazaalibwa oba oliawo mu ddiini endala naye mbulamu bwe n'embwangazi bwe Katonda n'amuwa obusiraamu. Era ekyo tukyebaliza Katonda. Era ng'abasiraamu essaawa eno obuvunaanyizibwa bwe tulina ne bannansi bonna kumwogerako birungi, okumusabira. Tumusabira Mukama Katonda akkirize emirimu gye emirungi gy'alese akoze, amusonyiwe wonna wabadde akoze ensobi ate wabadde omukendeevu amujjulirize kuba Katonda gwe tulina ng'omusonyi ate omusasizi. Obuwangazi bwa Segirinya obusembyeyo obadde omusanga mu nkofiira ye, obadde omusanga mu kkanzu. Tusuubira nti obuwangazi obusembyeyo mu ddwaliro wakati w'okujjanjabibwa abadde mu kwenenya na kusaba Katonda, abadde musajja nga asaala asiiba, awangadde ng'omusiraamu mu bukulu n'afaayo n'okulaba nga n'erinnya lye eyali Richard amaliriza ali mu linnya ly'ettuufu lye yakyukiramu Muhammad. Kyannaku nti atufuddeko Katonda yagaba obuwangazi naye ate kitukakatako okunoonyereza ani ayisibwako okuba nti Katonda atuggyeko Segirinya. Nga bwe tukyalina puroguramu z'okuziika tusaasira famire ye, tusaasira parliament ya Uganda, tusaasira President Kyagulanyi n'ekibiina kye NUP, tusaasira bannayuganda n'okusinga ddala tusaasira abantu b'e Kawempe. Kitalo nnyo ddala nti Segirinya Katonda amutututteko naye tukakasa nti Segirinya byabadde alwanyirira bye tulina okulwanyirira kubanga abadde alwanyirira enkyukakyuka, demokrasi, enfuga y'amateeka
olulungi bw'abantu bonna tulina okusigala tubirwanyira. Nja okwebaza bonna abayambi ba Sseggirinya mwebale omulimu gwe mukoze kuba abayambi bakoze omulimu nantalabika wadde abadde mbusibe ne basobodde okutambuza programu ze mu constituency. So kitusaya tugenzeeko kaseera kakusoberwa kaseera kakunakuwala naye kitusobola okukola kyetulina okukola ekisinga obukulu kumusabira n'okukubiza bannayuganda bonna tumwogereko bigambo ebirungi kuba ffe mbusiraamu omuntu byemwogerako nga Katonda amututte Mungu abikakasa okusinza mu nsomesa n'enjigiza yaffe y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumwogereko ebirungi tumusabire Mukama Katonda oba oli anayisiza mu sala zaffe okwongereza kweza ezo zasabye okumusaasira n'okumusonyiwa. Afa ku muntu wa bulijjo ekyokubiri ensonga yonna eziri mu bantu ba bulijjo asigera bulungi mwanisaba kubanga gye yava wansi byobufuzi bye yali asinga nnyo okuwangana n'abantu abasimbayo wansi mu bantu azimbira eddwaliro era ng'eddoboozi lya President Kyagulanyi alijjayo nnyo ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. So tugenda mufiirwa nnyo munnaffe oyo kubanga naffe tutuwala nnyo faaye n'okulwaliro kubanga teryanga ntama ku nsonga yonna eruma omuntu waffe asembayo abalonzi be abamulonda okubakiikira bulungi. So kigakutuluma nnyo ng'abantu okufiirwa kuno okwa munnaffe oyo era bannayuganda ng'ekibiina tufiirwa nnyo empagi mu kibiina kyaffe ku bantu abafa ku bantu kubanga omuntu alondebwa naye tafa ku bantu bano abasembayo naye abadde omwoyo gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna ng'alwanirira eddembe ly'obuntu ng'era alwanirira abantu be ng'eddoboozi alituusa wala eri abantu abo abamulonda. Okutwalira awamu nga Kawempe division kaseera kazibu nnyo tuli mu kunyolwa okuviibwako memba waffe wa Parliament wa Kawempe North Mukulu Sseggirinya kitalo nnyo kitalo ddala. Mukulu Sseggirinya Kawempe North yali agiteeka ku level ey'enjawulo era memba wa Parliament abadde kuba bwe yalondebwa bw'ati yatandikirawo okukola tumugamba nti y'omu ku bamemba ba Parliament abakozi ababadde basuubirwa abadde balinamu essuubi ery'amaanyi ennyo kubeera olwatula mu ntebe bw'ati n'atandikirawo okukola n'alaga akabonero ak'okukola. So buli muntu yenna mu Kawempe abadde alina essuubi nti Mukama ajja musaasira awone naye kyannaku nnyo nti agenze. Sseggirinya abadde afaayo ku muntu owa bulijjo kuba akabonero ko kake yalaga nga yakalondebwa kaali kalaga memba wa Parliament afa ku bantu naye kati wuuno Mukama amututte abonyebonye. Sseggirinya ne bw'obadde bw'omusanga ku kitanda ng'era alowooza bantu be aba Kawempe North abadde aboogerako enkya n'eggulu era ng'akakasa Katonda bw'anansaasira n'empona nja kukola kino na kino. So kiseera kizibu nnyo Kawempe North, kiseera kizibu nnyo Kampala yonna n'eggwanga fiiriddwa memba wa Parliament abadde asuubirwa nti ajja kubaako ekyenjawulo kyakola okulaba nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Mukadde kano bagamba nti oba oliawo kino tekyabirako n'obulwadde okweyongera. Factors nyingi nnyo ze tutunuulira ezivuddeko obuzibu. Tewaliwo kubuusabuusa gavumenti erina ekyokuddamu kinene nnyo okufa kw'omubaka waffe tekirinako kibuuzo. Twagala gavumenti eveeyo ennyonnyola abantu okubonyaabonya Sseggirinya kwe yabonyaabonyezebwa nga yakamala okubeera memba wa Parliament ku kintu ekitaaliko bujulizi tetusobola kukirumamu ng'aba Kawempe North. Okufa kwa Sseggirinya gavumenti ya Uganda terinawe ekwejjiramu kubanga bamubonyaabonya ku misango gitaliiko bujulizi kitaliiko kitulabako tetusobola kukisirikira ekyo nga bannakawempe tulina okunoonya n'okubuuza ripooti ekwata ku ebyo lwaki yabonyaabonyezebwa kuba Sseggirinya bw'amala okulya yakafuna obwami ali eno bamutaddeko ebisango bamusibye balinyiridde eddembe lye bamugaanyi oba bamulemesezza n'okufuna beyiri gy'ateeka okufuna mu mateeka ne bagaana okugimuwa era obulwadde ne bumuluma mpaka kutuuka ku kufa kwe nga bwe kutuuse. So gavumenti ya Uganda nga bannakawempe tubabuuza mutunnyonnyole kubanga awatali ekyo tukimanyi nti mwe muviriddeko omubaka waffe okugenda. Mawulire g'okufa kwa Honorable Muhammad Sseggirinya gansanze waka era ndowooza olaba bwe nnyambadde
oluvannyuma lw'okufuna amasimu amangi nnyo okuva mu mikwano gye bannamawulire baani ndabye nga amasimu gansusseeko kwe kukubira mukadde mubuuze mukadde nankubira naŋŋamba muganda we yakafa kitalo nnyo kitalo ddala era nenyambala bwenti nga bwe mumanyi n'okunaaba sinaabye ku makya nenzija mbeerewo kumfaaminge muganda wange naye ate mu kutuuka wano ne babawo omusawo aŋŋamba nti organize endala zonna zaasirise naye alimu akakuba katono kiba kitegeeza nti tewali bulamu so mumbeera wakati mu mbeera ng'eyo nenkonfaminga nti muganda wange akoze eki muganda wange afudde ate nga akawungezi k'olunaku lw'eggulo twabadde ne muganda wange ono nga twegeyaamu ku bigambo ebimu bye yatugamba nga akoze eki nga twakamuleeta wano n'atugamba okulaba nti tunyweza n'aŋŋamba yongera okunyweza boundaries ez'ekawempe omulimu gw'enkoze obulungi bannabyabufuzi abadde bagezaako okubeera nti basaala yimba eyo nayo puresha ebadde emwongerako nenyongera okunyweza boundaries era nga batambula mu constituency naye ng'abantu baganye obbagula ku ebyo ebintu ebirungi bye twakola. Segirinya abadde atawanyizibwa endwadde ze mubadde muzimanyi nsigo biki naye yakosebwa nnyo ng'akyali mu kkomera bw'akosebwa ng'akyali ali mu kkomera okusibwa kwa Segirinya ebbanga eddene n'okumumma medication kubanga twalaajana ne tugamba Segirinya afune obujjanjabi agende ebweru gavumenti nedireyinga ne tuvaayo ne tulaga obutali bumativu gavumenti nedireyinga neremerako kati simanyi oba kyali kigendererwa kyabwe kulaba nti Segirinya bongerera ddala okumunafuya tetumanyi naye njagala okubeebaza abatambudde naffe ebbanga lyonna njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire abantu baffe ab'ebweru ba donors mwebale nnyo mwebalire ddala kizibu osanga omusajja nga Segirinya bw'abadde ffe twali twafuuka baluganda nga twava okubeera nti mukama wange nga twafuuka baluganda nga bwe tusanga difoshe makindye bwe tusanga gundi tutuula ne tukola ki omukwano ogwo bondi eyo omuntu wakati mu masannyalaze ag'enjawulo Segirinya nambegerako naŋŋamba muganda we tubonyebonye nnyo kwata ekintu jangu tuweereze nandekera obuvunaanyizibwa bwonna obuvunaanyizibwa nkakasa nti bwentambuza obulungi wangi of recent era n'ebimu ku ebyo Segirinya oba olyawo ebitaamugize byebyo landiroodi okubeera nti abadde amusasula ebbanga lyonna nga tumuweera mu budde naye ate balandiroodi b'ekawempe balina omuzoogo bwe buli kadde wekatuuka mu biseera by'ebyobufuzi bakola maliso ow'ekitale ne bakwatagana ne bannabyabufuzi abaagala ebifo ne boolyawo ne basindikiriza abantu okuva mu ki ojja otya ku mitwalo 7 n'oteeka ku miliyoni 2 It's quite unfair. So ne tukizuula nga waliddwa bannabyabufuzi abalima empindi emabega kulaba nti Segirinya aviira ddala mu constituency naye kituukiridde kyemwasaba kituukiridde naye allo oyo yasinga okumanya kubanga tosobola kulwanyisa muntu ng'obudde bwo tebunnatuuka. Yes, bayongeza office amakanda we tubadde tusinziira. Yes, obulamu bw'ensawo busiibudde naye bwe tugenze mu ICU tusanze nga abasawo batunyonyodde ti akyaliko at ekikuba mukono tebasobola ku professionally kumulanga nti afudde era ne tusigala nga tukyalina essuubi naye batugaye kumpi buli kitundu kye kyonna eky'omubiri tekyasobola kufunctioninga n'obwongo tebukyasobola kukola naye nga akyassa olowooza nti nembeera eyo bagihandolinzeeko ku bantu bangi ate ne badda engulu ne basobola okudda engulu biseera bingi so tebasobola kugamba nti akoze eki nti afudde naye maama atidde nnyo twongera okusaba bannayuganda nti honorable musabire akaseera kano kazibu nnyo kalimu akaseera katasuleyo takeese era naffe twongera okusaba mukama twongere essuubi eri omukulembeze Honorable Segirinya akyali omwana omuto aweereza eggwanga lye mu buli mbeera yonna ey'okunyigirizibwa naddala ku saidi y'obufuzi ebyokuvuganya gavumenti twabonaabona ne Honorable Segirinya naddala nga tuli mu kkomera tujjukira bulungi nti bamujjako ne mukomera ne bamutwalako mu ddwaliro e Mulago olw'obulamu naye olowooza nti nno ebbanga lyamala mu kkomera lyakosa nnyo obulamu ffenna nga bw'otulaba obulamu ne bukosebwa mu buli mbeera yonna so ndowooza nti kyekimu ku bintu ebyaleetera ddala obuzibu eri obulamu bwe kubanga jjukira nti twayingira mu kkomera nga mulwadde
jukira bulungi n'okulayira mu parliament yali alinamu obukosefu ate we twatuuka mu komera tebyongera okuyitira kubanga byolya byonywa obujjanjabi obulyo byonna oba tobyesiga bulungi tomanya kigenda mu maaso eri obulamu bwo. Yeah, of course, when we came in the morning, early morning today, mother called me and told me your friend has died. And I was very grieved. On running to Ruaga Hospital, we intercepted the doctors who were working on him, and the doctors took us to ICU. We went to bed where Honorable Segirinya is resting, and we saw some pulse running through his heart, and the doctors confirmed that he is not yet dead, but they had explained some things technically to the mother, that the functioning of so many organs in the body had stopped, even including the brain. And that is when the mother started confirming that the son had died. But the doctors are saying that they have handled such situations before, and we continue praying for Honorable Segirinya to be alive. But what I can say, his life started deteriorating when we went to prison with him. Less medication, poor feeding, and even the situation, the community, the society around him in the prison was not good. Shocked because he had not committed any offense, and psychologically he was tortured. His body started falling down, even mine. But of course, we try to go for medication, and our body's immunities are so different, and that's why I'm here, still sitting here and talking to you. But the Honorable, we shall pray for him, and we have to continue praying for him. The doctors have said they cannot confirm that he's dead, but of course, let's continue praying for him. As Ugandans, it is not a situation good, because he has suffered all through his life, through politics of the opposition. He has been beaten, he has been shouted that, he has been arrested so many times, and now to include his life, it will be a pity, and disencouraging to everyone in this country. Olunaku olwaleero mbadde waka, muganda wange Kasagga nankubira essimu n'aŋŋamba nti mukwano gwo Segirinya agenze. Mpulidde ennaku ku mutima ne ŋŋamba tekisoboka okulaba nti Segirinya asobola okugenda mu kaseera kano. Nalabo Segirinya abakimanyi obulungi mukwano gwange, era ne bwe yali aggulawo eddwaliro erya Kawempe North Hospital yankubira essimu ne tugenda ne tuliggula, era ne mukomera nampita ku by'okuliggala. Tubadde tumujjanjaba, naye twebaza Katonda nti olunaku olwaleero kuba Segirinya si wa bulijjo. Bino byamagero bigenda mu maaso era biri mu kukolebwa, ate bino byonna yabyogerako, kubanga ye muntu eyategeera omuntu w'owansi. Tulabye abakulembeze bangi batuuka mu bifo ne beerabira abantu ababalonda. Segirinya Muhammad ye mubaka wa Parliament eyakola ebintu mu myezi 2, n'ateekawo ambulensi, n'ateekawo eddwaliro, n'essaawa zino nga bibadde bikyakola ng'ali ku ndiri, ng'era bannakawempe bafunamu ne bannayuganda bonna. Naye Mukama tumusaba, tumukoowoola asinziire ku birungi Segirinya byakoze mu bulamu bw'ensi eno, amusuuse. Tetugenda kuva mu ddwaliro wano paka nga Segirinya Muhammad eddoboozi lya bannakawempe Mukama amusaasidde. Ne waliwo ebyewuunyisa. Olunaku lwabadde lwa 2. Mumanyi we tulina woofiisi zaffe Kawempe North Hospital. Woofiisi ezo Segirinya Muhammad amazeeko emyaka kati gibadde gigenda mu 5 ng'ali ku woofiisi ezo. Landiroodi tubadde tusasula emitwalo 7, yaleese bbiru n'agamba woofiisi muggyemu ebintu, nzitadde ku miliyoni 2. Munnange olw'okuba tubadde tulina omulwadde wano e Rubaga, ne tumugamba banne tukyajjanjaba, naye ddala duniya eno landiroodi ekumazaamu ki? Landiroodi n'akaluba n'agamba muggyemu ebintu, era ebintu tubadde tulina mu bijjamu leero, era n'amasimu abadde akyakuba. Ne baganda bange tetusobola kuddamu kufuna mukulembeze alinga Segirinya mu Kawempe. Atasiza ataliranye ku Segirinya. Segirinya ye mubaka wa Parliament abadde nga tannalwala nga kkubira oli ludda akatongole. Oyagala ki? Segirinya ne bwamaamu n'ebiri nga gamba jijo. NUP
tetusobola kuddamu kufuna mobilizer alinga Segirinya abamu bayinza okutyo kyogera Segirinya yatulanga ku live gwomanyi okubeera nga abeerako mu ttuntu n'ategeeza bannayuganda yava eri mu kkuba masimu abamu bayinza okwerabira ng'omulimu agutambuliza ddala neeyita eddoboozi ly'ekyebando obulamu bwe bwakujjukirwa nnyo era munnayuganda lyeyo kye tulina okusaba kwe kulaba ng'osabira Mr. Update kwe kulaba nti osabira Seggi waffe Mukama amusaasire asobole okumuwonya kubanga fe abatuuseeyo munda ne tumulabako mu ICU bw'otunuulira embeera gy'alimu amagulu gano go galabika tegakyasobola gayinza okuba gagenze obwongo nabo bwagenze naye buvesozi mu mutima muno waliwo obukyakuba naye waliwo okutuuyanira ku mubiri atuuyana Mungu asobola okukola ekyamagero kubanga tewali asinga Allah subhanahu wa ta'ala ewa Segirinya obulamu era yamanyi lwaki bannayuganda beetaaga Segirinya era mu kiseera kino ono seeka tubadde naye jangu oyogereko eri abantu kubanga ono Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya nze Abdurrashid Seka wa Segirinya mawulire mabinyo abasawo batuwulidde ekisemba ne batugamba omubaka Honorable Segirinya tasobodde era atugenzeeko kibinyo kitalo kibinyo tusaba buli omujjali omukama emmene ya Segirinya atugenzeeko tugenda kusaalirwa nnyo bwe tutandika bamu okumwogerako tukeesa naye ge mawulire agaliwo agakakasidde olwaleero baadde batuwadde essuubi ne batuga nti wakyaliwo okusuubi ng'entunusi zikyakuba naye ate batuyise mu meeting nga bekikwatako ne batuwa agasembayo so details ezisingawo awo tugenda kuba tucommunicatinga gye muli tubategeeze ebinaddako n'ekibinyo saasira famire ye mwenna bannayuganda bamusabidde n'omukwano gwe mumulaze mazima gani nti ne Segirinya waali kiwa alaba okwagala kwe mumulaze bannamawulire mubadde naye mu bulwadde na muli wamu naye kyetuyinza okukola kikimu kubagumya naddala bannakwevunno ekibiina ki palamenti bannayuganda okutwaliza wamu kitalo nnyo kitalo ddala bannayuganda bannakawempe ne bannayuganda okutwaliza ewamu Segirinya nze namufuna akyali mwana muto etuwangaala ffenna namusanga wandege ebiseera ebyo yali awagala bwambi nabatula ku bugaali mugamba nti ebyo tusobola okukyuka nemuyigiriza okukuba amasimu ku rediyo nemujjayo netugenda nga tukyukakyuka wetutuukidde nemugamba nanjagala nnyo obulamu bwe naŋŋamba njagala kusiramuka nemutwala ku Supreme Council nenkwatagana ne ttiimu twakolagana ne ttiimu nezikkiriza n'asiramuka ye yakkiriza mu mutima yasooka nakutya nanga akatumba ejiri teruma nemugaa tejja kuluma ne bamubudaabuda nga bamumanyi olwali naye Segirinya n'asiramuka ne tukwata ne constituency naye ekirungi kyabaddemu ng'abadde mwetowaze abadde alina empisa ate abadde ayagaliza n'olwekyo ffe nga bannakawempe nga nze muto wange nsaba omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa era amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu antuusa okusaasira abooluganda lwa Muhammad Segirinya naffe abamu ku babadde mikwano gye era bannankyukakyuka ba Unity Platform olw'okuviirwako omusajja ate eryantama kwega ekisinga kyensinza okuyiga ku mwami Segirinya nti abadde ng'alina message bw'ayagala kuderivalinga message agiyisa mu ngeri y'akatemba nti naawe n'obanga tobiriiko kikkakatako okumanya message gy'aderivalinze wanda nzijukira yakwatako ebikere n'abitwala ku state hall ng'agamba nti emyala gijjudde muki nga naye message ye yali yakulongoosa myala kwega bintu bingi naffe tumuyigiddeko nti bw'oba olina kyoyagala okugamba mu bantu ng'oyagala kusika attention yaabwe olina okufa okulaba ng'oteekawo embeera tolina gw'okoseza tolina gw'olumiza n'ocommunicatinga naye ng'oyise mu katemba sigadde Kayanja Moses Munakyaddondo nze ng'omukulembeze wano mu Lubaga ate era asala ne Segirinya bwayise Rita Nakubulaga emanya Mubanda LC5 Lubaga North kyenzijukira ku Segirinya ye mukulembeze abadde amanyi omuntu owa wansi asookerwako ba MP bangi tubeera nabo tubayina
tubeera nabo naye nga tamanyi muntu nnyo wa wansi tamusemberera bamukuuma bakola ki alina amagaali Ssegirinya abadde mukulembeze omutuufu ow'abantu he's been a servant leader nga buli wamu omusangawo yennyini yakola Ssegirinya yalinga yamanya ebintu bino Ssegirinya amalayo manifesto y'emyezi 6 amalwaliro gazze amasomero gazze emyala agikoze enguudo azirobinze abeera n'abantu abatambuddemu kwegamba ne wabadde akomyewo kati yali baddera w'amaanyi kuba Ssegirinya abadde yategeera omuntu kyeki kuba ffe tetulonderwawo ba mu bikomera tetulonda bagagga tulonda omuntu wa bulijjo bana babooda abali eyo wansi mu zigeto be bantu abatumanyi naye Ssegirinya abakoledde era abalabiridde era abadde nabyo kyensuubya tabanjibwa neyanziza nnyo bannange kitalo nnyo kitalo ddala Uganda erina okutwalira wamu n'okusingira ddala bannakawempe tufiiriddwe omubaka waffe Honorable Ssegirinya omuntu w'abantu Ssegirinya kyenyiza omwogerako ku bulamu bwe nti abadde mubaka oba omuntu ayagala abantu Ssegirinya abadde ne bwabanga bwe yali nga tannaba kuyingira byabufuzi abadde muntu ayagala abantu toluusi kiba kizibu okusanga omuntu nga mukulembeze naye nga abantu abaagala naye Ssegirinya abadde omuntu ayagala abantu era abamu ku social media mubadde mumulaba ye muntu agula ekintu n'akitwalira omuntu nti ebimu mbadde mbiraba mu kamera naye nga n'ebirala bikola watali kamera era ffe nga bannakawempe tugenda musuwa nnyo obulamu bwe nga bannakawempe ne Uganda okutwalira wamu era message eno kangisindikire abantu abawangalira mu kawempe nti tusaba nga wabaddewo omukisa gwonna ogw'ebyokulonda tusaba abantu balonda omuntu asobola okudda mu bigere bya Ssegirinya nti abakulembeze tuba nabo era mubalaba ng'omukulembeze alondeddwa naye ng'omutima ogwagala abantu taguyina naye tusaba bannakawempe balonde omuntu asobola okufitinga mu bigere bya Ssegirinya ajja kwagala abantu be asobole okubeerabiza ennaku Ssegirinya gy'agenda okubalekamu